bazzukulu bange abawangalira Ebungereza ne Ireland mbatumidde era mbagaliza emirimu emirungi. Erinnya lyange nze Engineer James Mukasa Mulinde Katikkiro Eng muyige mu kika ky'Ekibe. Obubaka bwe mbawa bwa kubeera bumu. Emirimu tulina mingi nnyo mu kika naye okugikola twetaaga tuli bumu. Twetaaga tubeere nga tukwatagana tukole. Tulina projects nyingi nnyo ezitambula buli mwaka naye bwe muba nga temuli bumu kuba Muganda agamba agali awamu ge galuma ennyama. Twagala tukwatagane tusobole okutambuza emirimu. Projects ziri nyingi nnyo naye tukola bukozi priority ntulonda nti eno egy'okusooka eneddeko naye okusobola ozikola tuba twetaaga okuba nti tuzikwatira wamu. Obubaka nze mbuwadde Katikkiro kubanga Omutaka abadde mukosefukosefu, abadde ku kitanda naye kati yasiibuddwayo atandise okuba ku matu era tusuubira nti essaawa yonna ajja twegattako. Omukiise waffe eyo e Bulaaya Ebungereza ne Ireland ye mukyala Leya Mutaawe yakwataganyako ensonga ez'okubakwanaganya okulaba nti emirimu gyaffe gitambula bulungi. Ekika tulina okukizza ku ntikko naye tulina okuba nga tukwatira wamu. Kati oyo mukyala twamulonda okuba nti akwanaganya emirimu gy'eyo gye tutali.